kana katweche era kanywe kafa akasembayo mu program eno. Why? Police yasanze biche ewaguni wa Bobi Young atomic bomb. Na uya oli ayogera bukatuni bwe PC. Engato zine zigenda mu ddungu ezirwana. Naye wo bazijeyo. Ebifaananyi biri musumulula na bitaddemu. Nazibijja ku Twitter ya police yenyini. Oyo gola ba mutuje Al-Shabaab microphone. Ezo talkbacks ezo. Ezo go hello over. Hey. Ono yoyo mutuje. Biibino. Ezo ngatto ezo tezikubyema. Ezo ngatto bitibwa. Zino ngatto. Kino zine myufu. Zonnezo zolaba tezirumbyemu tezigenze kulwana ntalo neyano. Ezo sirwana akosi bimanyi. Ziri ki socks ziri biri bichi bilinganga bugu. Socks besa bikabo chepe ku chepe. Era okusinzira ku polisi ku kiwandiko kye yafulumiza bagamba Patrick Onyang, security agencies have today and yesterday carried out an intelligence led operation at the home of one Twinom Junior Anthony, commonly known as Bobi Young, a resident in Mtungu Zone 2, Nakara Division, Kampala, and he was arrested. On searching his premises, the following items were recovered: ranks resembling that one of the UPDF Foster General. Bwe buli obulala bwe bataddewo ennyota zino ezo oziraba Foster General, walkie-talkie, berets resembling that of the military police, and 2 pairs of desert military shoes. He has been charged with the illegal possession of government stores and inciting violence, and has been handed over to JAT, that is JTT, for further management. The operation continues. Police surrender. Msoke mbize abantu babirabe banne. Soko ze ebintu ebyo abantu ebyo buli omusembera TV. Gagwe toma. Nene ngato y'omusonso yoteri. Wayinza kwa wali omunamajaji dina. Desert zeziri. Bwate Bobi Young yakwatibwa nekyagulanya yamwogeddeko wali we babadde eggulo mu lukuŋŋaana. Natubulya nti yakwatibwa. Kyetuliko nno kika. Bw'oba birina ngu bira byefaananyiriza munaeyo byejjeeko. Mirembe gye gisinga. Kubanga bannaye tunaddamu ebyo tunambalako. Gwe emboozi ya MC Olo wagirabye? Nalabye yavaayo nga